الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwangazizza okutuusa essaawa eya leero. Allah wa buyinza ku kyonna ekiba kiguddewo era tabuuzibwa ate nga ye yateekeddwa okubeera ng'abuuza. Ffe tubuuzibwa ffe ebitonde era tujja kubuuzibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalin. Allah ajja kubuuza ababaka n'abo abaatumwa gye bali. Tujja kubuuzibwa ffe ffenna, ababaka nabo babuuzibwe. Abantu babuuzibwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bw'agamba nti wa yawma yunaadihim fayaqulu maadha ajabtumul mursalin. Olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwajja okuŋŋaanya ebitonde olunaku lwa qiyama. Mu bibuuzo by'agenda obbabuuza, ekibuuzo ekikakalye ennyo agenda kubuuza ebitonde byonna, maadha ajabtumul mursalin, ababaka baabajjira naye mwabayisa mutya, mwabaddamu mutya, mwakolagana mutya nabo, mwabawa respect, mwatwala ebigambo byabwe nti kikulu ebyava ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo ekyo kijja kuba kizibu nnyo, tukyetegekere. Kitegeeza nti oteekeddwa okubeera nga oteeka mu nkola ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akola ky'aba yagadde. Tuli mu jjuma yaffe eya Ramadan, ejjuma ndowooza ejjuma esoose, eyinza okuba ejjuma esoose nti engeri gye tubeera waka tuli mu lockdown, naye nga almuhimu nti Ramadani etusanze mu mbeera nga yakanyigo. Tulina ebintu bisatu mu mwezi ogwa Ramadani nga sinaba kugenda ku musomo gwaffe. Ekisooka, tulinamu quarantine, ne tubeeramu ne lockdown, ne tubeeramu ne curfew. Ebyo byonna ebisatu binene. Ekimu kisobola okwetongola ne kibeera kinene kyokka ne kyemalirira. Ogamba nti bali baabasibyeko bali eyo, quarantine, ekyo kinene. Ate osseeko lockdown, kinene okubeera nga tuli mu maka gaffe, stay at home, kinene. Ate oyongereko nti ne curfew, nakyo kiba kinene. Kitegeeza nti kino okubeera nga kyeyongerako ekirala, wabeerawo embeera eba eteekeddwa okubeera nga eteekebwa mu nkola. Curfew ebiseera ebisinga obungi kuba kubeera nti abantu oba ab'ekitundu bayinza okuba nga tebajja kugondera amateeka agabateereddwawo, ne basalawo okubeera nga babateerawo ekkomo, curfew. Ebintu bino byonna ebisatu biri mu mwezi ogwa Ramadan. Omwezi guno ogwa Ramadan, omwezi gwa kusaasira, mwezi gwa kusiiba, mwezi gwa QUR'AN, mwezi gwa kuwaayo, mwezi gwa kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi gwa kusaala ku kiro taraweehe n'ebirala bingi nnyo. Naye gwe ampuliriza ku rediyo yaffe PAL era andaba ku Thurayya, nkwegayiridde nti kitwale nti Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa. Kiyinza okuba nga kyaludde okubaawo emyaka gyonna egiyise, nga abaali bafunyeeko obuzibu obufaanaganako nga buno nga tebaalina bizibu bya mirundi esatu, nti ate quarantine, nti ate lockdown, ate curfew. Ekyokubiri kiyinza okuba nga kyali kibaddewo okwo naye nga kibeera mu nsi emu. Olwaleero kiri mu ggwanga lyonna wano ewaffe Uganda, vaawo ne kigenda
ku mirirwano Tanzania wawa weyongereyo ne kigenda nga kigaziwa paka lwe kimazeeyo ensi yonna bonna bali mu lockdown. Embeera gye tulimu ate nga tuli mwezi gwa Ramadan. Leeta ekyokulabirako ekyo gwasiiba olwaleero ng'oli mu lockdown, ng'oli waka, ng'oluusi n'ekyokulya tokirina kuba tewakyali mirimu. Abasinga obungi tukola mmere ya leero okuggyako abatono ennyo Allah subhanahu wa ta'ala be yasaasira nga bo ebyemmere ya leero baabivaako naye nga batera kubeera batono. Qalilun maahum. Ebiseera ebisinga obungi abagagga tebabeera bangi, ennamba eba ntono ey'abagagga. Abasinga okubeera nga baavu ate be bangi. So tugamba nti bwe tuba nga tuli mu mbeera tunoonya mmere ya leero nga tumaze mu lockdown omwezi mulamba plus, yalina akawunga ke kilo 5 kamuggwako, ebijanjalo byamugwako. Bwe wabeerawo bino ebya gavumenti bye bagaba tubeebaza bakama baffe, tolina ssuubi nti oba binaakutuukako. One, oyinza okubeera nga wapangisa mu kikomera nga gye wapangisa, ne bagamba nti ffe ebikomera tubiyitako biyisi. 2, oyinza okubeera nga wooli wafuna okugezesebwa nga wapangisa mu kitundu nga kirimu abagagga naye nga gwe embeera gy'olimu nzibu. 3, oyinza okuba nga kale obadde mugagga naye ng'embeera gy'olimu ng'oteekeddwa okubeera ng'ofuna ekyokulya. Kyova olaba nga Obusiraamu bwe tuba tugaba zaka n'omuntu ng'abadde mugagga naye ng'abanjibwa naye afunako ezzaka. Tetugamba nti omusajja abadde mugagga, no, oyinza okuba nga mugagga naye ng'abanjibwa. Walgharimiin, bw'obanga oyina embeera bw'etyo Obusiraamu tebukusosola kugamba nti noono wadde abadde mugagga naye ali mu bbanja, ali mu mbeera nzibu. Kyentegeeza nti abasinga obungi muyinza okubeera nga tuli mu kukosebwa mu Ramadaani eno. Tuli mu lockdown, curfew, tosobola kunoonya egenda kunoonya ekyoyagala, tosobola kugenda kuggulawo dduuka lyo, tekikkirizibwa mpaka embeera emala okuggwaawo ate ng'olina okusiiba. Nina eyambuuzaako ekibuuzo, seeka embeera gye ndimu eno lwadde lunaku lwajjo. Ndi mu lockdown, ate curfew, ate ki stay at home ddala nange nina okusiiba. Ne mugamba nti Musiraamu oteekeddwa okusiiba. Ekyokulabirako tukijja ku basahaba. Olutalo olumanyiddwa olwa Badri lwaliwo omwezi gwa Ramadan, omwezi gwa kisiibo, naye basahaba baasiiba aye ne bagenda ne bataasa Obusiraamu. So Obusiraamu tebukugamba nti olwokubanga nti oli mu lockdown tojja kusiiba. Omuntu yakkirizibwa okubeera nga tasiiba, Allah aya yamunnyonnyola bulungi mu Qur'an, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Ayina olugendo lwatambulamu oba mulwadde weyakkirizibwa okubeera nga alya, ajja kuliwa oluvannyuma. Tuli mu mbeera eno eya lockdown ne Ramadaani ogitambuzza otya mu lockdown? Ramadaani gwandaba era mpuliriza ku PAL ne ku Thurayya, ogitambuzza otya? Waliwo ibaada gye tubadde tukola mu biseera bya Ramadan nga bw'etuuka nga buli omu yeesunga. Mu ibaada ezo mubaddemu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusoma Qur'an. Nakyogerako emabegako eyo nga njogera emiteeko gy'abantu mu Ramadaani ne Qur'an. Haruna ma'a al-Qur'an, embeera yaffe mu Ramadan ne Qur'an. Ne mbagamba nti abantu balimu emiteeko nga 4 oba 5. Omuteeko ogusooka nagubagamba, teriyo abantu nga bo bantu ba Qur'an, balina program ya Qur'an from January mpaka ku December. Ng'era ne wabagwawo ekigwawo kyonna kyonna ye Qur'an atambula nayo. Nga bw'olaba oli bw'anaabeera nga alina program ye nga ye ateekeddwa okubeera ng'agula amawulire aga buli kanaku asobole okugasoma era nga bwe gaba tegaleeteddwa nga n'okuyombayomba. N'owa Qur'an nabo gye bali ate nga be bano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yateekemu abo nga nabo gye bali nga program ya Qur'an agirina mu maka agirina naye ye kennyini agirina. Y'ensonga lwaki
Tuli waba alina pulogulaamu eya Qur'an tafuna nnyo buzibu mu mbeera ey'okubeera ng'asaaza oba okubeera ng'ali waka ng'agenda okwesaaza oba okusaaza famire ye. One, pulogulaamu ya Qur'an aba yagiteekawo awaka, abaana baba bagisoma era nga ne gy'abatwala nga bateekeddwa okubeera nga basoma Qur'an. Two, naye kennyini Qur'an aba agisoma ng'alina pulogulaamu gye yeeteerawo. Abamu baba ne offices zaabwe naye nga basoma Qur'an ng'agiyinaawo mu masa n'agiggyayo n'agisoma n'abeera nga ategedde nti olwaleero nsomyeyo peegi zange 2 oba 3. Abo be batono ennyo era be batagenda kubeera nga banyolwa oba okwejjusa mu COVID mu lockdown gye tulimu. Lwaki? Kubanga ajja kufuna obwangu obusaaza awaka oba obusaazi bw'awaka, kubanga alina n'abaana be yateekateeka abasoma Qur'an. Olwaleero nsiiba nkibagamba nti tugenda kubeera nga tufuna essomo mu lockdown eno gye tulimu, mu mwezi gwa Ramadhan gwe tuyingiddemu, gwe tuteekeddwa okubeera nga tusoma Qur'an ey'ekitiibwa, ate nga ne mu kugisoma gy'emiteeko gye ngenda okubagamba nti abantu ba Qur'an mu Ramadhan eno gye tulimu ba miteeko 5. Omuteeko ogusooka be bantu bannannyini Qur'an nga bagisoma ana al-layli wa atrafa an-nahari, obudde bwonna nga balina pulogulaamu yaayo waka ne mu baana ne mu famire ne mu masomero. 2, omuteeko ogwokubiri be bantu bali ku Qur'an naye nga bagibeerako season. Ba season kikyentegana ne season. Ramadhan bw'etuuka aba ne pulogulaamu ya Qur'an nga mu kuba nayo asobola okubeera ng'agisoma n'asobola ng'asobola okusoma etilaawa aba recitation n'agisoma n'amalako alhamdulillah n'agamba nze mu Ramadhan mmazeeko Qur'an nina khatima zange 3 oba 4. Abo nabo gye bali nga Ramadhan bw'eba eweddeko Qur'an taddayo kubeera ng'agibikkula. Ogwo nagwo omuteeko gye guli, naye ng'ogwo omuteeko guba gwa season mu kusoma Qur'an ey'ekitiibwa. Omuteeko ogwokusatu, tulina abantu nga bo Qur'an bagisoma lwa mbeera ebeeguddewo oba sinnakindi nga bo basomerwa busomerwa. Kale abagisoma mu mbeera ebeeguddewo, 1, tufiiriddwa n'aggyayo Yasiini ate baagigonzaamu eriyo gye baakola nga ntono nga bw'onolaba akatabo kange kano eno si Yasiini wabula kano katabo kakwata ku Qur'an Qiraati, nga asobola okuba ne Yasiini ye ntono bweti n'agiteeka mu nsawo n'atambula. Bw'atuuka wonna wali pulogulaamu oba y'edduwa oba nnaku 40 oba waliwo afudde ennaku 3 nga Yasiini agirina. Ng'oyo pulogulaamu ye ku Qur'an agisoma ku mbeera bw'etyo ya mikolo. Abo nabo gye bali ng'ebiseera ebisinga obungi tekimalira kubeera nga Qur'an agisoma ng'era talina pulogulaamu yaayo. Omuteeko omulala, tulina abantu nga bo Qur'an ey'ekitiibwa tebafaayo kugisoma wabula babasomera busomezi Qur'an, nga mu kugibasomera nga bagibasomera for example mu Ramadhan, ng'ategeera nti kati Ramadhan etuuse nsaalira ku Supreme Council oba nsaalira Kibuli oba nsaalira Nakasero oba nsaalira ku Siddiiki oba walla wonna, era nze Qur'an yange ngiwuliriza ku masjidi yange kuba bwenjagala. Abo nabo gye bali nga Ramadhan bw'etuuka ebiseera ebisinga obungi abeera ku masjidi, asiibulukira ku masjidi ne baaziina ne basaala magharibi n'asiibulukuka, alhamdulillah pulogulaamu z'okusituka zibaddengawo ku masajidi, ne baaziina Isha ne basaala tarawiihi n'anyumirwa Qur'an n'adda eka nga musanyufu ti alhamdulillahi rabbil alamin, tusadde tarawiihi naye tunyumidde ebadde nnungi nnyo. Abo nabo gye bali. Naye olwaleero omuteeko ogusembayo beebo Qur'an nga tebaafaayo kugisoma
yadde okuginoonya okubeera nga bagiwuliriza naye nga basiraamu okuggyako nga bagenda kugibasomera busomezi nga Allah amaze obbajjulula ng'omuteeko bwe gusembayo nga bo tebaafaayo kunoonya kusoma Qur'an tebagimanyi tebaafaayo kugisomesa abantu baabwe tebaafaayo kunoonya weesomerwa nti oba ngendeko bagisomera wa wabula nga bagenda kugimusomerako ng'ate amaze okuba nga afudde ng'omuteeko nagwo gyekuli. Olwaleero mu miteeko etaano gye mbawadde tulina omuteeko ogugenda okukosebwa ennyo mu Ramadhaani muno ng'ate tuli mu COVID kubanga tuli mu lockdown. Omuteeko ogugenda okukosebwa ennyo ng'ate ye majority be bantu ababadde banoonya Qur'an ku mizigiti. Taraweeh etuuse kaŋŋende ku mobs Sheikh Jamiru gyali kaŋŋende ku Supreme Council ŋŋende ku Siddiiki ŋŋende wa nsaazibweko ne Sheikh gundi kubanga wenjagala nga emyaka gyonna bw'abadde akola oyo akoseddwa nnyo mu Ramadhaani muno kubanga one ye Qur'an ye nga yeetagimanyi two abadde amusaaza kati takyasaaza kubanga n'anaakusaaza imaamu wo ne w'onoomukubira essimu ojaga nti munnange ndi waka nange nsaaza famire yange. Kyova olabanga mu basinze okukosebwa abo mwebali tussaako ne baganda baffe ababadde basaala Ramadhaani naye nga tebagisaalira wano nga tebagisiibira wano nga Ramadhaani bw'etuuka anoonya tiketi ye ng'ebulayo kumpi wiiki nnamba ne pocket money we n'atambula n'agenda e Makka ne Madiina n'akola itikaafu okumala omwezi mulamba n'anyumirwa taraweehe mu Haramaini n'anyumirwa qiyamul layli n'asiiba bulungi nnyo n'asiibulukira eyo n'akomawo nga yidi ewedde obanga enkeera yidi abo nabo babaddewo era nabo nkakasa nti bali mu kunyolwa nnyo kubanga ibaada gye badde bagikwatira olwaleero tokyasobola kutuukayo. Kino kituwa ekifaananyi nti tulina gye tulaga era tujja kuba n'obwetaavu bw'amaanyi nnyo ku Qur'an y'ekitiibwa. Bwe kiba nga olwaleero tokyasobola kubeera nga ojja emabega wa imaamu wo asome Qur'an ng'akusaaza wabula nga oteekeddwa bw'oba ate nga be batono kale gye bali abamu taraweeh baazivuddeko kuba agamba kati seeka ngenda kusoma biki mmwe mubadde mutusaaza ate kati muli wammwe era nze olumala okusiibuluka nga nze nsaala Isha nga nze neebaka abo nabo gye bali era batukubira amasimu nomugamba musiraamu saala ky'omanyi nze sirina kye mmanyi nze manyi kul huwallahu ahadu mga kale some eyo saala yeeraaka bbiri etoola salaamu saala yeeraaka bbiri olime kubeera nga webase mwezi ogwa Ramadhaani ofiirwe empeera ez'okwemirira ekiro. Ogwo omuteeko gukoseddwa nnyo ate nga kya nnaku kituwa ekyokuyiga nti Qur'an eno gye tulaba lwaki mu bintu kino nkyogerako nnyo bwe mba nsomesa lwaki mu bintu ebigenda okusigala nga bibuuzibwa Qur'an mweri olw'okinoonyerezaako mu bintu ebisigala ng'omwana Adamu bimubuuzibwako Qur'an mweri kuno ku nsi Qur'an twetaaga ogiyige osobole okubeera ng'osaala saala osoma al-Fatiha kubanga mu swala oteekeddwa okubeera ng'osoma Qur'an n'essuula enaakwanguyira faqra'u ma tayassara min al-Qur'an eneekwanguyira bw'obanga al-Fatiha togimanyi n'essuula eddako togimanyi n'eddako togimanyi kitegeeza nti tolina swala gy'osaala. Twetereeze ate ng'esswala y'emu ku mpagi z'obusiraamu ettaano ojja kubeera nga ogimenye gitereeze empagi kubanga eyimirirawo nakubeera nga osomye surat al-Fatiha al-Fatiha Qur'an okubeera nga olwaleero tosobola kusoma Qur'an gy'osobola okubeera nga weesaaza kuyinza okubeera nga famire gy'olimu oluusi bambi tolinayo mwana gwe wateeka
okusoma Qur'an oba ku Ubayyo bawa wonna kusomesa Qur'an nga toyinaayo ayinza kukuyamba nti oba dadi oba hajjati mami kanyimirire mbasaazeeko. Ekyokubiri, oyinza okubeera nga naawe gwe kennyini nga Qur'an yo toyina ky'olinawo, era enkomero ya byonna ojja kusaala by'osobola, ate abo be batono weebake. Bw'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abamu nga Allah yakugezesa olw'okuba olina ssente zo n'ogamba nze ndi haaji njagala omukyala seeka Bukenya njagala omukyala ng'alina Qur'an, ne bamukunoonyeza n'omuwasa, subhanallah, gwe n'otafaayo kusoma Qur'an, lockdown etuuse ate oteekeddwa okusaala Thurayya, hajjati gw'olina y'alina Qur'an, gwe oli kimbuyege. For example, bwe mba njogedde nga njizeemu katono naye nga kyentegeeza ne kimbuyege nti ku Qur'an oli ku zero, Qur'an oli ku zero, tolina ky'olina, ate hajjati y'alinawo. Ago nno gayinza okubeera amasala abaffe hajjati y'abansaaza, oba nasomesa abaana bange ab'obuwala Qur'an, ate nze haaji taata waabwe sirina kye mmanyi, abaana bansaaze. Ago nago gayinza okubeera amasala, naye nga mu bufunze bw'oba nga kubanga eriyo abatukubira amasimu nga babirina ne tubaddamu nti okusinziira ku Busiraamu omukyala takulembera, omukyala singa kiba kyakubaawo, singa kyaliwo. Aisha radiyallahu ta'ala anha yali badde amanyiddwa nti yali imamati oba yali mukulembeze wa masijidi yonna ku haram naddala e Madiina, ate nga temwerabira nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ng'agamba sahaba ti khudhu nisfa dinikum, ekitundutundu ky'eddiini yammwe mukijja ku mukyalo oyo. Aisha radiyallahu ta'ala anha yaripootinga hadithi ezisukka omutwalo ogumu, yali kakensa nnyo mu kumanya, naye tewaliwo hadithi yonna oba tewali bwino yenna atulaga nti yali akulembeddeko n'asaaza mu mbeera yonna. So omukyala bw'abeera nga ayina Qur'an ye, nkwegayidde mukyala gwe, tayimu etuuse mwawule, yawula ebibyo ne haaji asaale ebibye, naawe onyumirwe Qur'an yo okole omuraaja gwo. So sigamba nti gw'okulembere haaji yasoma idha jaa ne qul huwallahu ahad byamanyi, asaze essalaamu agende yeebake, gw'osigale ng'okola omuraaja gwo ku Qur'an gy'olina. Awo mbagondezzaamu nti awo naawe kikulaga nti kitegeeza nti Qur'an njeetaaga nze omwami. Twebaza nnyo abakyala abatutte obuvunaanyizibwa ne basoma Qur'an. Abakyala mu butuufu basomye nnyo Qur'an. Empaka ezisinga obungi zitera okubeeramu wano zitera kubeera z'abakyala, n'aludde okulaba ku mpaka z'abaami eza Qur'an ng'oggyeko abaana abasomi. Abakyala balina empaka zaabwe eza Qur'an. Waliwo ekibiina kya Umuwadde ekya Hajjati Asiya Janaati, tutera okubeerayo nga tusala empaka, n'ayita abantu b'eggwanga lyonna abakyala. Last year etwali Wandege yalina abakyala abasukka 600 naye nga bonna bazze kompitinga Qur'an ya kitiibwa. Ekitabangawo ku baami nti abaami bakuŋŋaanye abaami 100 ku masjidi yonna bakompitinga, sikirabanga nako. Ntera kiraba mu baana bato, bavubuka, abasomi n'abakyala. Kati abakyala awo bwe musindika mu ddalasa okusoma Qur'an mmwe ne muba nga temubifuddeeko, kati tayimu essaawa zino newankubadde nga mukyala wo maama Zaalika alina ejjuzu 10 tateekeddwa kubeera nga